ngakera kumancha Kalebule gwe mulimu gwe ate kati Kalebule asasulwa kiralu kasitola ganti osobola okwogera Kalebule nga bakuteerawo walira nti omuzindalo gugwo n'abakuma baabo buli wagamba wa UCC nti bana aboogera Kalebule obalaba nga ganze sibalaba era sibawulira mwabagamba nti akolera Museveni mumuleke kuba yagenze mukole ate kati mwemba memba wamwe abakolera mubeewo mu buyinza ate kiba kibeeraliikiriza ki alumirwawo Kyagulanyi nga afulumye eggwanga no gwe nogikyagala nakulira oyo twakaba waabwe kyenkubuuza oyo alumirwawo Kyagulanyi bw'aba afulumye nze memba wa Kyagulanyi memba we I am satisfied bw'aba afulumye eggwanga natugamba I've gone for international engagements. When did those people start getting some pain? Nga Kyagulanyi afulumye eggwanga batandika ddi tugenda jikulawo nino kuba kusazi ow'eggomba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukana gangenda kubanduka gwe toyina mikono Mwami Museveni mu polisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atona byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 era nze nga omu ku babaka ba palamenti anaatera osibula mu palamenti nasabye bw'oba ng'oli mubaka wa palamenti nga wabba bubbi obuwanguzi bw'abantu ng'oli musiraamu tebakukombya ku Kulaani ng'olayira sikolimye kyenkubuulira bw'oba oli mu Katuliki oba oli mu Kristaayo tubeegayiridde nnyo abantu abo mmanya nti bazze mu by'obukulembeze nga bazze banyakudde bunyakuzi obukulembeze temubawa bayibuli yaffe y'ensonga lwaki mulaba institutionizi zammwe teziggwamu bizibu omubbi n'omukwasa bayibuli n'omukwasa Kulaani nga naawe okimanyi nti ono mufere yayitawo buyisi ebyo nze mbibagambye ng'omukkiriza tusaasirako nnyo mikwano gyaffe abafiiriddwa mwenna mu ngeri ey'enjawulo ate n'abafunye ebirungi bannange twongera okwebaza Katonda okuba nti nno abawadde ebirungi wakati mu kusoomoozebwa okw'eggwanga abantu bangi kye twagala okusaba bakulu abali mu gavumenti ti bafunye okusoberwa mu kibuga ndaba mubagoba batembeeyi mubagoba ababodaboda mubagoba abatakisi mubagoba ku nnyanja mubagoba ebyalo mufuukuuza mwali badde mufuna ebyokulabirako bingi nnyo naddala mu bukulembeze nti ensi tugiryako makoola okuggyako Museveni yagiridde n'emirandira naye ffe abalala ensi tugiryako makoola naye Museveni yagiridde n'emirandira n'abawakizi be ate mpaayiriza oli ati kati ono bw'ali amakoola muba n'essuubi nti emirandira girireeta emitunsi emirala naye oli bw'ajja n'ali amakoola n'alya n'emirandira aba abalese hopeless y'ensonga lwaki olaba nti olwaleero abantu abali mu buyinza n'abali wabweru w'obuyinza buli omu abuuza kiki kye tuzzaako anti kati nkugambye sebo nze ngaakubuulira sikugambye muwogo kugambye nti ensi eno Museveni agifunyemu omukisa yekka gwe nsoose okulaba alidde amakoola
n'alya n'emirandira ate abantu abamulinaanye ne basigala nga bakuba mu ngalo nga tebamanyi biddako kubanga n'abali mu gavumenti munda mwennyini n'abali ebweru wa gavumenti buli omu yeebuuza kiki kye tuzzaako nga Uganda. Tulabye bingi ebitambula mu nsi yaffe Uganda, naddala ffe ababeera mu byalo. Kisibeerangako mu nsi naddala mu abantu Abaganda mulina okwesabira ennyo. Abantu abalala bonna babonaabona naye bw'oba oli Muganda nkugamba mu Abaganda sigamba abeetuuma Abaganda naye bw'oba oli Muganda indigenous Muganda olina okwesabira ennyo. Kisooka wano mu Buganda abakulembeze bamwe bonna bali highly compromised. Bonna bekkiriranya babawadde abasinga obumotoka obusente obufofofo kakati nkugambye abasinga bwe njogera ku basinga kansuubire nti nawe toli Muganda amanya oba owuli kutegeera kye ntegeeza. Wano mu Buganda bwe muteesabire Buganda eweddewo bannammwe abaalivuddengayo okubalwanirira bonna baabasirisa bake obalaba occasions ezitalina makulu noga nti ate noono Lutamaguzi leero azze okwogera ku Nanka Yusufu Nsibambi asaliddewa leero ate kati lwaki gwogirako anti kati nkugamba nti wano mu Buganda puroguramu eriwo yakubajjako wammwe wonna okubaavuwaza bagoba ku mirimu n'obuntu bwonna bwe mwali badde nga mufunamu ssente bonna abasajja babuyingiridde tewaliwo ke batayingiridde oli bwakutwalako ewammwe kuba wano mu Buganda wendaba kati n'amalaalo bagasengula genda ku mu byalo naye ng'abaabakolako effujjo eryo mwabalaba abasinga bajja wano nga banoonyi ba bubudamu oba batabani oba bawala b'abanoonyi b'obubudamu abasinga bwe twali badde tusuubira nti abamu mulina kye mulina mwali badde muyimirirawo ku migongo abalala mutya okuttibwa abalala mwalya ku bunyeebwanyeebwa mutya mukwatibwa ensonyi omanyi bw'oba walya ku kanyeebwanyeebwako omusajja tosobola kuyimirirawo so ntandise n'ensonga eyo wano mu Buganda abazzukulu ba Nambi abateetuuma mulina okwesabira ennyo puroguramu eriwo okubatwalako wammwe. Mujja kudda mu biboozibozi mujja kudda mu bukunkumuka mujja kudda mu comfort zone naye nga agenda eriwo yakubagobako wammwe kutwalawo wonna completely eno ku ttaka ne ku nnyanja kuba ne ku nnyanja leero nandaba bagobyeyo n'okubagobako abakulembeze abamu wano mu Buganda we mugenda okubanga ebitundu ebirala bigenda kiikirirwa abaana baayo ebitundu ebirala naye wano mu Buganda babakozeeko effujjo nti n'ababakiikirira mujja kuba temumanyi wa gye bava wabula bano abaabatwalako obwongo ne babajjako byonna ne mwekkiriranya nammwe abasajja abakulu kubanga mutunuulidde bukunkumuka ne mutalabikangako ku nsonga enkulu ezibayamba nga Buganda nga teri abalaba nako mwenna muli mu comfort zones ne mulonda abakulembeze bamwe abamu abaali badde bayimirirawo naye nga bonna nabo babacompromisinze ekyo tuteri mulala agenda kubagambira mugenda kubuulira kuva wa Lutamaguzi. Buganda yeeyokka egenda okiikirirwanga abantu abatali ba Buganda era zino emboozibozi ze mujja zino emboozibozi ze muleeta anti kakati nkugambye genda ebyo byogerere mwakyoli kokasi genda oyogere mu Banyankole kwetala na kokasi yo teriyo mawanga malala Mwankole kyagala okuŋŋamba teriyo mawanga malala mwakyoli teriyo mawanga malala mu Busoga teriyo mawanga malala kakati bo bamanya kye beetaaga ne bamanya ebiro ne basoma ebiro nkugambye nga kati bw'owulira tubadde nga tuyimirira wano bannanga ensonga za Buganda ne tutuukanga okulonda nga tewaliiwo malowoozi gagaidinga buli omu n'alonda bukunkumuka sibe bamwe be baavuwaziza ne babatwalako ewammwe ne babatwalako buli gw'osanga temukyafuna mirimu ebyo temugenda kubisanga babyogera kuba baali badde babyogera bonna bakufu babawadda babagigika obukunkumuka genda olabe ekyamutuuseeko era njagala kwebaza nnyo jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge gw'omu ku batono ennyo abatono ennyo era nze nkwewunyana nnyo musajja gwe kubanga nkulaba oli muntu omulambulukufu wali badde naawe osirika nga abalala basirika naye njagala kwebaza nnyo nze ndi musajja mukatuliki naye njagala kwebaza nnyo jjajja w'Abayisiraamu Omulangira Nakibinge Allah kukuume
Allah akukingize kubanga amaloboozi nga agago matono nnyo era tegakyalabika. Bannaffe abasinga bonna baabagigikadda era beekobaana n'abo abatusaanyaawo n'embeera bagiraba naye beekobaana olw'obukunkumuka olw'obuntuntu obutonotono. kijja kityanga omusiba aliyo gwe bagamba nti mbadde mugoberera naye ng'ate abakuba amasasi bo sibakwate. nze mbadde mugoberera siri musiraamu naye waliwo omusiraamu bwatuuka okusaaza ne ngamba ono wampeke kamuwulirize byayogera byampeke. Kati omulangira na Kibinge bwagenda okwogera ne bwemba ngenda mu kereziya nsooka ne mulirizaako ne ndyoka ne neeyongere kuba nkimanyi abantu abakyalina empeke kati batono nnyo nga kiringa nze mu ekereziya ne mpulira nti Archbishop Semwogerere alina gundi gyagenda okugira nina nange bisomesa byange mwengenda nensabira mukyalo eyo bekereziya nensooka kuwulira nenga akansooka empulire kubanga wa mulamwa. Bannaffe abasinga abaalinanga amaloboozi gonna gazikidde eiza olw'okulya olw'obutamanya oba olw'okuba nti nno mulugube gw'ensi eno gubamazeemu. So bw'olaba abasajja ng'abo Omulangira Nakibinge tukwebaza nnyo okwewaayo n'oyogera abamu bati okuttibwa ensonga y'okukwata abantu. Ate siggwe musiraamu ng'ate oli Muganda omanyi kati wano waliwo abantu ba mirundi ebiri abeegendereza ennyo. Bw'oba oli Muganda olina okwegendereza ennyo ate bw'oba oli musiraamu olina okwegendereza ennyo. Kakati gw'ovaayo n'oyogera ku nsonga tusaba Allah akukingize akwongera okukuuma abantu nga mmwe abatono ennyo be tukyasigazzaawo abatono ennyo abatalabikalabika nga ki? Atalabika eziga lya bamesi ayo njogera yammwe yana abatalabikalabika ng'ekimuli ky'endaggu. Asabye wabeerewo okukwatagana asabye wabeerewo okukwatagana naddala mu ntalo eziriwo abatembeeyi abaagobwa ku nguudo. Asabye gavumenti bapulaningi okukwatagana kuki okulaba nti tebamala gagoba bantu ku makubo then n'okuliyirira abo abaakosebwa amataba ne mufuti ayogedde simulangira yekka. Nze nkugambye nze ebyange mpulira bya Mulangira byempulira nze kugambye nze ebyange mpulira bya Mulangira nze omanyi ndi bwanjawulo tomala gantwala mu lubaalo nkugambye nze mpulira bya Mulangira era nkumwebazizza yeebalenga kubeera ku mulamwa yeebalenga okulumirirwa Bannayuganda yeebalenga okulumirirwa Abaganda. Bantu bameka boolaba oyo Muwanga Kivumbi yabadde akulira Buganda Caucus omanyi singa wano kye twekola naddala ffe ababaka abava mu kokasi ya Buganda kye twalisoose okukola nga munnaffe bamututte mu mbeera eyo omanyi kye twali badde tusooka okukola naye kati onoonya ne wa Buganda Caucus gw'oyita ogenda okulaba ate wa Mwankole Caucus yali wano wasimanyi kati wano be balonze muno mu Wakiso bonna kati muyite mugamba ati wemugira abo basosola mawanga genda ewaabwe weesimbewo olabe abatasosola oba banaakuwa genda ewaabwe weesimbewo. N'olwekyo ekyo tukikola nga tubeebaza abantu abakyalina embala nga ggwe Mulangira waffe. Mulangira wali badde naawe oli mu comfort zone naye n'ovaayo ku kitiibwa kyo kuvunaanyizibwa bwo bw'olina n'otandika okunoonya baganda bo n'ovyayo eddoboozi bwe tuba tetukwebaza. Naddala nze ng'Omukirisitu nze ndi musajja Mukatuliki siri Musiraamu era luli wampulira nga tuvaayo ku nsonga z'Abasiraamu abaawambibwanga nga tuvaayo ne tugaba bano Baganda baffe Baganda baffe. N'olwekyo bwe tukulaba ng'osejjudde oluyogaano mu nsi etakyategeerekeka bakakati ne bw'oba ozze nze wange nsooka kubuuza gwani oyogera kuki ku nsonga eziriwo oyamba kuki? Ffe baali batusomesezza mu by'obukulembeze nti don't reply every statement. Buli kimu nti olina okiddamu waliwo statements ezitamatalinga. Kati tuli mu biseera bye bayita ebyakanayo kyani. Abantu bagoba mu kibuga mu byalo babagoba ku nnyanja obwavu bweyongedde. Gwe nga munnamawulire abeera ne ku palamenti walabye lipooti yaffe eya deeti ery'ebbanja eribanjibwa Uganda. Kati Uganda batubanja trillion 126 126 trillion naye abazungu batubuuza zino sente zaalagawa
naffe tetuziraba gye zaalaka naye nga palamenti yeetula n'eziyisa kakati gwombuulira bano abakufu abalala they entitled to own statements in fact naalibadde abitalina makulu sibiwa makulu kati tuwa bintu birina makulu wetuli wano omusajja afulumye mubaddenga mwogera nga mugamba mbu Kyagulanyi atukulembera bubi namwe mukulemberemukko tulabo bamulinayo n'otusanyalaze nabo bagamba ate yandikulembedde anti kyenkugamba abo aboogera ba NUP nkubuuza nga kukiku kye baali batuyambyeko nti ombuulire nti bano babadde bamuwagira nnyo Kyagulanyi nga waali anti nze muneyo ojja kunsonyiwa nze yakiyaani yaani njagala ombuulire nti ono kati muneyo nze abo sagala nakuboogerako kubanga simanyi gundi zaabwe missoni zaabwe nze missoni yange etunuulidde ono Saabasasi pulezidenti waffe eyafulumye ebweru eggwanga lwaki okufuluma kwa Kyagulanyi ku mulundi guno kubaleetedde a lot of panicking, a lot of excitement. Buli Tom and Dick avaayo ayogera kufuluma kwa Kyagulanyi, buli omu ayogera why nze nsubira mwali baddemu ng'abasigadde wano mulaba mugamba muli b'amaanyi namwe mukoleeke ekyammwe kwanga kakati twewunya bufola mbuli kafola mukola bakavumirira Kyagulanyi waliyo n'omufere gwe nalabye agamba mbu bamuwadde milioni simanyi milioni $10 yaga milioni $10 bilioni nga 3 ebyo ezo zonna emboozi state erino zisasulira those are state apologies. They are paid money okugenda ku social media kimanyi kuki olina isa statements nazisa ne bazigaba na share kyetwadenga tubagamba nti kati abantu bali ku kya computer misuse etteeka liri eribaddewo kakati state yo kyekola ereta emboozi n'egisasulira abasajja abakulu ne bava ewaabwe n'abakazi abakulu nga agenda yaabwe yakwogera swakaba omusasulire era kyovulaba fe biseera ebimu twali tetubaddamu sakugamba wano oliwe wankyaza nali bweru e Namibia omufere omu n'awa ssente abavubuka bano bamwesimayi bataba bloga n'atandika okushalinga mu Lutamaguzi abadde wa Salimu Sale ne nabuuza omufere oyo nti abadde wa Salimu Sale agenze bamuwadde ssente nabuuza omufere oyo nti ku myaka gye mulina mwana ddala abataagala kukola muva mu byalo byammwe nga temulina mirimu mu kibuga nojja nti erinnya lya Lutamaguzi kwoba oliiro onjogereko swakaba nemukolako namukwasa looya wange era ne bagamba kakati mmwe temuyogerewenga ku Yesu osobola okunjogerako naye tojja n'onjogerako swakaba kuba ono swakaba gavumenti emusasulira. Don't leave the vacuum, pay these jobless people, pay these paupers, so pay these political failures zitandika okudiscussinga ku muntu wakati nalabye naye omusajja omufere namubuuza osobola tuleetera evidence nti Kyagulanyi bamuwadde obukadde bwa $10 nga bw'obadde okyogerako ne nagenza okulaba omanyi bwe babiteekawo ebiboozibozi balina obubinja bwe bakolagana nabo nga bagamba mugabane mu buteeke ku WhatsApp muteeke ku kikati we bisanga abantu abatafokasinga abateefumintiriza abatamanyi nti abasajja bano batufugidde mu biboozibozi bya siyaasa n'okutuguumaaza buli tubeerako n'omulamwa gwe tugoberera kakati gwe gwobadde oŋŋamba alumirwawo Kyagulanyi ng'afulumye eggwanga nogwe nokyagala nakulira oyo twakaba waabwe kyenkubuuza oyo alumirwawo Kyagulanyi bw'aba afulumye nze memba wa Kyagulanyi memba we I am satisfied bw'aba afulumye eggwanga natugamba I've gone for international engagements. When did those people start getting some pain? Nga Kyagulanyi afulumye eggwanga batandika ddi Besigye yafa nanti ali mukomera kyogamba nti Besigye bw'abeera mukomera yagenda n'ekibiina kyabwe oyo ayogera wa kibiina ki PFF talinayo bakulembeze be balala akulembere front bwalaba ng'ono amusala akulembere wali omulabyeko ali nga zaasabira mbu Kyagulanyi bamuwa akalulu kakati twagala kubagamba please don't divert us tulina issues ezituluma tuli mu buwambe Uganda as a country is under captivity tuli mu buwambe economically tuli mu ebyo byebyenfuna walabye abantu ebagobye mu kirombe ekasanda ekya gold emitwalo n'emitwalo wabalabye balagewa eyabagobyewo wamutegedde yeddiza golodi ekasa olabya abantu abazze emitwalo n'emitwalo okwesenza ku kibira ekya gavumenti eggomba nga bakuumwa n'amagye
naye abo abantu bavaawa Tanzania nga bakava mu lukiiko lwa East African Community no lwatudde yagambye nti buli muntu yenna ava ku nsi ey'okumulirwane wane waffe Rwanda, Burundi, Congo teriyo ntalo mudde ewammwe nereeta bbaasi 400 nebaga mufulume wane waffe ati kati gwe nkugoberere ekyabaddewo Burundi nekuba enduulu ne bagibuuza ewammwe waliyo entalo Burundi negate tulina ntalo nti bano abantu abavange ewammwe ne bajjeno ne bagabira ebibanja ne beegabira ebibira basobola okikola mu nsi gye bava naye olw'okuba nti ne bannaffe abalivuddeyo okwogera bonna baba compromising babawadde obukunkumuka bonna tebategeerekeka nkugambye eyo gurupu y'emitwalo eyo gye walabye abazze okwegabanya ekibira ky'eggomba ekya gavumenti omanyi gye baavudde emitwalo n'emitwalo nogwe basaakingekawo kakati n'olwekyo mu budde buno tulina okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo nti njagala olize byayogedde kibuliwo opposition nti muddamu embeera yakyuseemu nga bwe mugamba abavubuka njagala okutegeeza bannayuganda nti ffe tetufunangako ddoboozi lya gavumenti nti livuganye lyagala okukwata mwami Kyagulanyi olw'omusango guno oba guli naffe tetumanyi era tetulowooza nti Kyagulanyi alina omusango olw'okwesimba ku President Museveni tetugulaba ne gavumenti tegambangako nti erina kyemuvunaana n'olwekyo twagala ffe okukoowoola kulembeze munnaffe mwami Kyagulanyi akomewo tutobe twagala okutegeera mwami Museveni kyavunaana Kyagulanyi naye tasobola kumuvunaana ng'ate adduse mu ggwanga agenze twagala okukoowoola omukulembeze wa NUP ajje wano awali amajege tulwanire wamu naffe aba PFF tujja kulwana tetugenda kulwanira mu biseguusi tujja kulwanira mu maaso okusobola okulaba nti eddembe lye terikubibwa ku nsolobotto ono yeesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga tetulaba ng'ekyo ensobi ekyo tetukirabamu nsobi tetukirabamu buzi bwa musango wadde n'ogumu era ne gavumenti eremereddwa okuvaayo n'omusango gw'emuvunaana aba PFF beteefuteefu bagamba omukulembeze alina kuba gomite ng'enjogera eriwo kikolwa kya butiitiiza okubanga obeera ku front gwaduumira ate n'odduka kati bo bagambye akomewo beteefuteefu okulwana naye ku front aveeyo gyali kuba tebamanyi musango kuba ne gavumenti evanga yoga nti Kyagulanyi emuvunaana guno basooke balwanirire Besigye ave mu kkomera owulidde ssebo kadde mwako basooke balwanirire Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera Besigye alina misango yali akutta president atya basooke bamulwayi kakati nze kyagala nnyo nakudisikasinga ku basajja abo ffe tuli focus ensi yaffe tuluma gwe toli mwana muto atamanyi biri wa Kyagulanyi ewa Kyagulanyi ssebo obadde tokimanyi ng'oli musama waakakomawo waliwo n'amagye waliwo buli kika ky'amagye mu makaage gawambibwa anti kyenkugambye nti ffe tetubeera mu biboozibozi ebyo tuziyita diversional discussions ezitalina makulu gwe omulumirirwa ng'ani atandika omugamba nti akomewo era mutima ki ojeewa obuvunaanyizibwa obwo bulaga nti omulumirirwa bwafulume n'olwekyo ffe tulina paini yaffe tumanyi kye tulengera nzoyinza okwogera nangawo but don't think I'm a fool nti ozembu akomewo kati gwe kyogala tomanyi kyogamba Kyagulanyi okubanga abadde talabika ebbanga lyonna tomanyi kibadde kyagala wamukolebwako tetuganye bano sijja kubafaako aboogera kuba situbeera nabo balina ebyabwe naye nkugambye gwe nga munnamawulire tomanyi kibadde kyagala kolebwa Kyagulanyi waliwo omuntu asobola okulekawo amakanga aga Kyagulanyi ogalaba famire ye neerumbibwa mukyala we ne bamukolako bye bamukolako ekitundu naye gwe ng'owamawulire n'obanga okyakwata ebyo ebiboozibozi ebyo ebyabo kakati bwe tubeera mu paini nga bannaffe abamu balina paini yaabwe temuleeta biboozibozi ebyo nze bwe nkyalanga nonteekerako ebiboozibozi ebyo kinnuma muli mutima gwangamba ne Francis naye tamanyi kigenda maaso yakajja akomewo
kubanga omusajja yalekawo amakage nga baagala kumuta okuva mu kalu ke twayisemu kewalabye akabadde militarized nga nange mwenyini gwokyaza wano walaba ekyali ewange nakaseke buli kakoona nga bakajjuzaamu amagye era ne batwala obuwanguzi bwange misana gye balwanira nti Obote yababba obululu. Kati gwe kyagala ogamba Museveni bwe yalinga alwanyisa Obote teyafulumangako n'agenda e Sudani. Museveni bwe yali ayagala obukulembeze teyafulumanga walabangawo abamubuuza mbu lwaki ogenze e Sudani oba kati emboozi z'abasajja abo ndekaamu emboozi z'abasajja abo ndekaamu abo abateese emboozi zaabwe ffe fokasi yaffe eri kulaba omuntu waffe ono atambudde atya gy'agenze waliyo essuubi byagenze okukola gyebiri essuubi weeriri ate kati gwe nkugambye gwe ng'ow'ekibiina ki gwenge yeesimbirawo ku kibiina ki kyesooka okubuuza kubanga ffe tubalaba wali eri ne zino zonna Museveni gurupu zasasulira okubateekangamu ebiboozibozi zonna tuzimanyi era tumanyi baani abazibeera emabega era kyebiseera ebisinga kye muva mulaba ffe osobola okujja n'ogera ebigambo byawo n'enkuyitako ng'atakuulidde lwakuba nti sometimes olumu tuba irritated noga at least ono kamuddemuko naye gwe nkugambye embeera gye tulimu ogimanyi ne bannaffe abaawangula by 71% nabo basattira obabuuza nga musattira buli gwe balaba buli wamu bataddewo road block n'olaba neewaffe bombo road nayo kati eriko road block ne bakubuuza waliwo omusajja gwe bakutte twabadde tuve ng'omusajja bamusanzeemu n'akakofiira ka people power ne bamutwala mbu bamusanze n'enkofiira y'amagye bamututte talinya anti kati nkugambye wano buli omu akola kyayagala kasitoba ng'olire gimu apologist olwaleero bakutta abaana b'NUP bangi bajjudde makomera babagamba computer misuse oba hate speech naye genda olabe wano abasajja abasiiba ku social media wano nga boogera kalebule ataliiko mitwe n'amagulu ne babakuuma abasajja abakulu ng'akeera ku makya kalebule gwe mulimu gwe ate kati kalebule asasulwa kiralu kasita olaga nti osobola okwogera kalebule nga bakuteerawo walira nti omuzindaalo gugwo n'abakuuma baabo buli wogamba wa UCC nti bano aboogera kalebule obalaba nga ganze sibalaba era sibawulira naye gwe genda okere ku machoice ne statement nga batandika okugamba simanyi computer misuse hate speech ebiki ate kati ne bwogenda ku hate speech gye basooka okubuuza ku poliisi bakugamba olina emitimbagano nti ye gitulage wano bw'oba wapositingako Bobi Wine nga bagamba nga omusango gwe balina engeri gye bakozaamu ensonyi zaweddewo kubanga tazifuna naye abasajja akola balina amaka baga Bobi Wine bulijjo ali mu kabadi ne mukulu Museveni naye abo yamuwadde biliyoni 3.2 10 biliyoni bagamba mwe mulowooza yandifulumye President Museveni tamanyi anti kakati the same people abagamba nti Museveni akolera Museveni kati yagenze kukolera Museveni bamuleka agenda akola emirimu gye era mwabagamba nti akolera Museveni mumuleke kuba yagenze mukole ate kati mwemba memba wamwe abakolera mubeewo mu buyinza ate kiba kibeera liikiriza ki memba wamwe abakolera kibeera liikiriza ki era ne memba wamwe ndaba amakage gawambibwa ngawambibwa godda basirikale bali muli bonoona ku mbalaza kwe bapamaapama memba bamuteekerawo road block ekkuba erimutwala n'olwekyo tulina pain ffe naddala bannyini nsi eno kuba eno ensi abasinga otubonyaabonya bazzukulu baabajja wano okunoonya obubuddamu oba abajja okunoonya obuddamu wano batututteko ensi nga tulaba mu kifo ky'okubeera 14 ne tugamba omulamwa gwaffe gwe kati kuwa ekyokulabirako abantu b'e Kasanda babadde bakolera mu birombe ebyo emitwalo n'emitwalo omuntu omu ava ati eri n'agamba nti no nti twetaaga wano muveewo babadde bajja ekyokulya ewaabwe n'okeera ku makya bannansi ababadde bakolera mu kibuga tetuganye twagala kirongoosebwe naye n'obagamba muveewo wano ku nnyanja bayisiza directive sindowooza
ne wazitegeddeko nazo ku nnyanja yonna babagobyewo baba wamu akalembereza kati ate at the same time tulaba ebibinja by'abantu bebaleeta bebagabidde ettaka lyonna erya gavumenti lyonna bagenda balyesenzaako ebibira byonna kati nalabye n'ekibira kyene ekyebunyolo kibayita oba ye bungoka oba bungoka oba something like that kinene nnyo naye kyonna bakitemye kati kakati ebitebiriiwo bani abakulira nema eno etategeerekeka abagikulira lwaki they are so selective owa nema ajja wano we bagoba abantu wano ku Northern bypass obajjukira be bago mu Lubigi naye oyo ate owa nema agoba abantu mu Lubigi eri mu Lusanja yo tabagobaayo bana abakungu abaali batunzaawo NSSF owanema tasobola kugenda eri n'abuuza nti bino ebibira lwaki ani abitema kakati tulina okusooka okweddizensi yaffe ekyo kiki kyabalemi okumanya tumanye nti ono Francis waffe anti kyensooka okubuuza ebyo nti era omusajja kyeyagambye mu lukiiko lwa East African Community yagambye nti twagala kutereeza Uganda nga Rwanda bwe bagitereeza ne bamufulumya kuba Uganda bwetereera ate banaagabanawa abasajja bavugidde nnyo abantu mu buguyaguya n'abantu okuba nti okutegeera kwa munguuba emyaka gigino kati omukulu yakatufuga tagenda mwana mugumu gwakutte kuba yateekawo obwakabaka bwe wano n'anoonyamu abantu abetwaliroozezza nti balina kye basobola okugatta ku ggwanga lino abaasoma bonna olwaleero bw'osanga abantu abasinga abaasoma mu Uganda toyagala kubawuliriza sooka balooleza mu lubuto abasinga n'osa omusajja omukulu ne bamuwa akamotoka ne yeekyusa olw'akamotoka kamanyi anti kakati yagenda nkugambye omusajja yabadde mu lukiiko lwa East African Community luno olwatudde ne balonda President Museveni okuba ssentebe omusajja n'agamba nti basebo bw'otuuka e Rwanda y'Abanyarwanda owulira Rwanda system gyabwe gyeziri Rwanda tosobola kuva tebagaanayo Rwanda teri mugwira yava eno nti oba oli Muganda oba oli mukyoli oleeteyo olugezigezi lwo nga wano abagwira bwe batututteko ensi yaffe omusajja n'agamba nti nange yava e Uganda njagala tutereeze Uganda nga tugoberera system z'e Rwanda tebamufulumiza ne bamugamba bwe tutereeza Uganda tutandikirewa kubanga kati Uganda ye epicenter ey'akavuyo wano wosanga abantu bebabayiwa buli omu nga tomanyi gyava balefugee ababeeranga mu nkambi kakati be babeera mu za apartments wano wemwe wamwe wano mu constituency eyo kyakuulira wano ng'okaaba ekyaliyo munansi wano asobola wano ekansanga wawa abagwira bonna bazze wano emirimu gyonna bagitututteko ettaka lyonna balitwala nga bwe baagala kati ono anaagenda n'oli n'agenda kakati omusajja aga nti naffe twagala tutereeze amateeka ng'agali e Rwanda gakole e Uganda baamufulumizza ati sijja kumwogera naye yabadde musajja wa wano sijja kumwogera linnya lye bamufulumya nsuubira n'olukiiko yaluvuddemu nga take kubanga eno ensi eyaffe kati efuuse nga kiyumba kya namwandu ati global ebeerako n'amateeka sebo ne limits mu global world kale genda mu America genda wali ogambe ambassador nti tuli mu global world kuba America yemu kusinga democracy mpa visa ngendeko mu America bagikalubiza kati bakusaba milioni 5 50 millions ng'ogenda ate nga America yeginyimirya democracy nawe wakitogenda kati nebino ebizibu bye tulimu nga bannayuganda tetusobola kubivuunuka ng'abantu abali mu institutions baali badde be bakulemberwa abasinga bajja wano nga banoonyi b'obubudamu era tebasobola tuwa mukisa kyova olaba abanoonyi b'obubudamu abasinga abeetuumya amanya gaffe wano basinga obuvumirira Kyagulanyi olusanga omusajja nga ye Francis Lubega wajja kulabirako kuba gw'oli w'amawulire ng'osanga omusajja ye Lubega ng'omusuubira nti fokasi ye yakulaba abantu b'omu kitundu bava batya mu mbeera gye balimu kubanga ne Mwami Museveni yagambanga nti tekikwetaagisa kubeera MP okukyusa embeera z'abantu ne bw'oba toli MP akafa ako k'oba ofunye nako osobola okukakozesa n'okyusa environment. Museveni n'abagamba nti ye bwe yali wano nga tannafuna bukulembeze ya leading abantu beewaabwe
abalaalo mubalinga ba nomads nga batambula naye kati nabaga nti mujje wano temutambula era abagabidde ettaka olwaleero abantu bifo ky'okunoonya obuyinza banoonya butiibwatiibwa gundi simanya amajege gamugulire emmotoka obuyinza banoonya butiibwa ebyo byawulemu nze bino bye mutwita honorable Lutamaguzi anti honorable mu Luganda kye bayita ow'ekitiibwa honorable Lutamaguzi ebyo tobimpita nga tuli mu buwambe mpita Lutamaguzi Paulo mwe mugende era kyobola abasajja ne batunuulira nnyo bakuleka n'ofuna ebitiibwa naye semberera obuyinza ne bw'oba munnaabwe tosula naye tosemberera buyinza kuba obuyinza bwe bakozeseza n'otwala ewammwe mwabaali bannyini Buganda olwaleero mwe mufukamira ne babawo obukunkumuka ne mufukamira bala babagabidde abakazi ne mufukamira ne bagabira obumotoka ne mufukamira ne bakugamba yita wano nga olina okuyita kubanga gwe olina kitiibwa tolina buyinza goloza lwaki olutalo lwa Isirayiri teruggwa n'Abapalestina bakuwadde lidika n'omusirikale akugulira n'otambula ng'empale ekuzimbye naye nga tolina kyolina ng'ewammwe bakugambe tolina buyinza olina butiibwa anyone can get ekitiibwa olwaleero gendako wali mu palamenti olabe nkugambye genda otuuze gye bayita Buganda Caucus olwaleero n'abanyankole batuuze ankole bagitani abanyankole kweterana parliamentary caucus nakyo olyetuuze akyoli parliamentary caucus walinga wano grupu z'abasajja abagambanga mbu Buganda is a nation anti nkugambe mwagambanga Buganda is a nation. Yes, it is a nation. What about Wankole? Goloza Mwankole banyankole bokabe baberayo genda onoonye Lubega omugambe Lubega jango tukiikiriye kubwa kansala ng'obusabye ngoyise mu gundi yabo olabe oba ogende eno mu ya Acholi yabo olanya Acholi bagita Acholi ani naye kati mwe wane wammwe mwifo ky'okudiscussinga ku issues mwebuuze tutuuse tutya wano kiki etuzaako buli olaba avaayo awalampa Kyagulanyi n'atalina kyali n'obwongo obutono naye awalampa Kyagulanyi kati bwe mulabanga Kyagulanyi yakoze ensobi okufuluma mwe mukole ebituufu naye kati Kyagulanyi buli kaseera Kyagulanyi omanyi kye bayita okucocca munabyabufuzi ng'avudde ku mulamu acocca kakati nkugambye mwe mugenda ne mugamba nti Buganda is a nation ankole kiki is a region naye teriyo mawanga malala kyoyagala ogamba mwankole eriyo banyankole boka lwaki tebabalonda ku bifo by'obukulembeze anti kyenkugambye babateekerawo wano emboozi bano abasajja nga bazze otwala ewammwe bakadde bamwe abasinga be mulaba abalina ebifo by'obuvunaanyizibwa nga teboogera babagabira abakazi buli wavaayo okwogera ate omukazi gwe twakuwa Abaganda tebasosola Abaganda tebasosola kulya jangu olye emmere kakati olwaleero n'abakiikirira Buganda it was a strategy genda weebuuze bano bonna abakulu Museveni ng'avudde mu nsiko lwaki babagabira abakazi abo be bayita abalaalo mu maka gaabwe bakyayogera genda obabuuze kyewuunyisa nnyo kuba it is a strategy nga bw'olaba nti olwaleero bw'oba onootwalako Abaganda ewaabwe kye baali batwala fundament ennyo ttaka libajjeeko baavuwaze bagobe ku mirimu baliyanga abakyoli mambuka tokwata ku ttaka mwacho abakyoli baavayo ne balwanya ettaka lyabwe naye gwe vaayo wano obagambe kati nkugambe baleese ekibinja bakitutte ku kibira ky'eggomba kyonna kiwaayo environmental assessment abannema eyo tebalabayo naye owannema ajja kujja kuwa mu lubigi ng'asoose nakwekenneenya baliwo n'amugobawo nga talina ddoboozi waliwo ne gwe bali bagobola okuba yazimba ebiyumba by'enkoko namulaba oba yaliwo emukono mbukima ebiyumba by'enkoko simanya biwunya bwe biwunya mbwe environment ne bamenya ennyumba ye yonna omukulu omu kyokka nti nga bamwana esente za gavumenti naye kati genda olabe mu bitundu byayo abantu bebalonda because nabo baavu ffe tubadde mu bululu n'osanga omusajja omukulu bamugabidde omutwalo gumu n'awungirawo teye bano tetubalaba abamuwadde omutwalo ewaabwe baagalawo
kubanga kakati ekisinga genda ofuna abakulembeze abayaba mu bakuŋŋaanyirize wano kuba kati Buganda efuuse nga United Nations mu lukiiko lwa UN buli asanga yasaatuukira mu lukiiko lwa UN. What is the problem? Abalonzi oba faba abavayo ne mwesimbawo. Where is the balonda abakulembeze abatali up to standard. Abakulembeze atasobola nagamba this is my name. Ezo zonna arrangements. Abakulembeze atasobola na kuintroducinga in public. Abantu balonda ne batuuka ekiseera ne bakola bye baagala. Tobulirako balonzi lagaffe tukola bye twagala. Fensi twagivaako n'osanga nkugambye osanga omusajja omukulu ne bamuwa omutwalo 15,000 12,000 ne yeesonseka mu kasaka amubonyaabonya yamuyise bamuwa 10,000 n'agenda n'omukazi omukulu n'omubuuza osobola okwerekereza ne bwawulirayo opposition eyasaze ddyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo nomukati ate gwe oli bamuwadde obuwumbi gwe bakuwadde 10,000 n'ofuumuuka bwe bamala oddutwala ne mulonda abakulembeze abali substandard abatasobola kubakiikirira kubanga eno programu y'abano tebagenda kuva mu buyinza kye beetaaga bwe buyinza ate nga balonda enjuyi zonna opposition ne mu gavumenti gye bali n'eno mu opposition n'ayimirirawo wali n'akugamba ono gwe njagala gwe najja ng'amanyite ono lutamaguzi gy'ali n'ayiwa ewuwa amagye n'akabba akalulu n'agenda nako n'akuulita wali okenda okulaba banno abaliyimiriddewo ne baga nti ne mutubbangako abakulembeze betulonze ne mubajjawo ne muleeta abamu bwe mwagala ogenda okulaba nabo nga bekkiriranya kubanga babagabidde obukungu singa mulimanya ekigambo ekyo nenzijukira waliwo mwe yaŋŋambye manye ne waffe mu Makinde East waliwo gwe baalonda kati ne babawata baga nti tugende mu kkooti kati nebuuzizza oli naŋŋamba golooze yamuyisa ku electoral commission bw'aba akyali mulamu munaayita ku kooti anti kati nange omusajja omu yaŋŋamba genda owaawe lutamaguzi ne mubugamba nti weebale nnyo ndaba olina peeni nnene naye si buli musango nti oguwaaba osooka kulaba ono eyampisizza bw'ati mu kalulu bwe ŋŋenda mu kkooti anampisa atya gwosobola okujja n'emboozi genda mu kkooti omanye abantu amu balowooza nti ogenda mu kkooti kulinga okukeera ku makya n'okwata ekitabo ebbayibuli n'ogenda mu ekereziya nti n'otuulaawo n'omugamba nti omanyi nti waliwo n'abakulembeze nga bali targeted because they are your voices ngera tebabakkiriza wali kubanga singa bajja wali agenda y'abakulu ejja kufa oli n'akugamba nti waali abayinza okuwa obutwa bayinza okuba amasasi bayinza okutomera mu kabenje ne bw'oba bakulonze wali eri ne bagati tetwagala ne bayiwawo amagye ne bakozesa n'akakiiko k'ebyokulonda abo bennyini abababba obulu ne mujja mu makerezi ne bajja mu makereziya ne mubawa ositiya ebisava ne mubakira ne bajja mu mizikiti ne mubatembeeta ate nabo tetubanenya kubanga kati system eteereddwawo bagabire obukunkumuko bakkakkanye ebyobukulembeze bibagobeemu ebyobuyinza bibagobeemu bawa obutiibwa oli abenga alina emmotoka emukulembera oba alina omusirikale amuggulira oluggi nga n'awaka bakuumawo webagira obawengayo ku bukunkumuka deni ensi yaabwe ogimaamira ogitwale abayisirayiri kyabatwalira emyaka 13 okuddayo ewaabwe kati webaddayo nga balozeeko okubonabona kwe baamala nga bali eno obadde tokimanyi nti Isirayiri yaddamu was it 1954-56 Isirayiri okuddamu okweddiza ewaabwe bava eno mu nsi endala Germany America baali bazze wano nga bagenda bagabira Karamoja lujo abo abayisirayiri boolaba kati abakuba Iran abakola ki baali babasindise wano UN nga bateeseza nti babafunidde wano ekifo bajje babeere Karamoja ekyo kyonna ekitundu bakibaye naye ne baganda naye ekitubonyaabonya nga tulire ewaffe twasiriwala bakadde baffe ne basiriwala ne baba comfortable n'obukunkumuka tuddeyo twerwaneko olwaleero emmundu etokota bukyabaddayo kweddiza waabwe naye nga bayibuli tugisoma nti Jerusalemi ne tusoma Jeriko baba babuza nti bano abasajja bajja batya okubeera wano ngagamba nti afe eno kifo kyaffe kye tuli ba Palestina mutusanzeewo mwe mwafuluma mutya mutyo kati ne Buganda weeri bagirya tulaba
bannaffe abaali gyogeredde bonna babawadde obukunkumuka bakufuna amaloboozi tegavaayo n'abakulembeze bwe mwalironze bano abaatutwalako obuyinza tebabakkiriza babakuba emiggo ne babajjako obuwanguzi bwe n'otuuka okwogera ne Uganda ekiruma Buganda kye kimu ekiruma Uganda n'otuuka wali eri mu parliament n'ogamba ati katutunuulire omulembe gwa Amini gwaliko abantu bagambanga nti baali bakulembeze nga tebaasoma katutunuulire omulembe ogw'abaasoma wano kye batukolera mu parliament ogenda okwekanga oluzungu lwogerwa nga buli omwadde ewaka oluzungu lwogerwa nga buli omwadde ewaka n'otuuka mu kibuga nga almost buluvannyuma lwa myezi 2 bakola amakubo walabye amataba ne gagatwala ogeze nayogera ku bayivu nonzijukiza bana social media abagende wa Museveni era niko kwogera ebirimirimi anti kati nzatabo sibafaako nabense bakutteko balaba abakulembeza ab'ekyokulabirako nayo bagenda ne balya owulira sebo abaali badde ab'ekyokulabirako bosuubira nti ono alina buli kimu mugumu naye ogenda okulaba ng'asoobyesoobye agenza okugyayo bukunkumuka kakati nze nenya nti abo babuloga kuteeseza abantu babate okuva mu makomera okuteesa singa kooti zaali ziyimirirawo nga zeetengeredde zitwalirese nga abalamuzi naye n'obeera mu nsi nga ne bw'obeera oli shuwa nti omusango ojja guwangula gasooka oyiteko eri olaba omulamuzi wali omusajja omu yansanyusa emabega kaawo MP yajja ng'akuba omulanga n'agamba nti omulundi guli kyakomawo bwe twatwala omusango gwange ew'omulamuzi nze munnange n'agenda alaba omulamuzi nenze nenkomawo nenjogeraganyako naye nga manyi nti weyagira mbu ne bazira oyingira ku kagambo kamu nti wakubadde bakubbye naye kye bakubbyeko tekimatiza kuzzaamu kuloola nga bagenda wamasimu nabubaka olina abantu kyebewuunya oliki kyebewuunya ku nsi ya Rwanda Lukira Bashaija bwe yali atoloka okuva wana yokagenda e Germany yayita Rwanda Lukira Bashaija ono yali wa FDC ono muwanvu ennyo kakwenza ne bagamba ati ne Bobby mbune yayise Rwanda kakati Rwanda eyo giraba abafuga Rwanda Banyarwanda abafuga Rwanda Banyarwanda mukolagana ne Rwanda ati tokkowulirize abafuga Rwanda Banyarwanda eri Rwanda ne bwoba obaddeyo emyaka 4 oba 6 toleetayo lugezigezi nti fe bagundi Rwanda systems baziteekawo kati yena kugambye obadde okimanyi nti omusajja yasasudde ssente ng'atudde ne babuloga ne balejjayo kifirimu kya 2023 Kyagulanyi ng'ayitidde Rwanda ne bakisaasaanya nti Kyagulanyi yayitidde Rwanda okakasa kano ketwalabye nga kafirimu kadda n'akoma wano gundi ennyonyi ya Rwanda ng'emutuusizza wano nyeko n'ayogera MP leave him ekyo 2023 omufere wa gavumenti buloga yayise banne n'abateekera omusajja Omunyarwanda yabadde abamu abakutte n'abagamba stop fooling us this Rwanda is not Uganda gye mugenda ne mutuuza ebiboozi kubanga abali mu bifo ebyayo bajjanga banoonyi babudamu Rwanda is governed by Rwandese gendo ekyo kifirimu bakyakitambuza eyo video nfu kati olaba naye munamawulire naawe bakutomeza eyo video ya 2023 Bobi Wine we yakomawo ne bamukwatira ku kisaawe ng'akoseza Rwanda Air kakati olaba naye munamawulire naawe bakutomeza tulikano ng'afuma kati ali akomawo anti nkugambye yeyo video yeyo olwaleero ne bwoddira omukugu wa wano teri amanyi Kyagulanyi yayise anti gwe nkugambye gwofaaki munonga ofaaki okumanya we yayise yakugaye yagenze nofaaki munonga yakugaye yagenze kati babateereddewo kividiyo kino ekya 2023 bwe yayita Rwanda ng'ajja era walabye ku nanka ye kati bano ne abasajja bamwe bano aba state sponsored agents be bakitambuza nenga teri amanji yayise oba yensonga lwaki bagiwe etteeka lya computer misuse anti kakati bo benyini ndoza be basinga n'oddimenya be basinga okugamenya
nosanga abavubuka bakeera kumacha aba bavubuka nife tubadde tuka lwaki tebabawa mite ne babawa sente timugende muteekewo ebibozibozi kati buli lunaku bakeerera ku Kyagulanyi NUP in fact nawulidde n'abamu bagamba mu Kyagulanyi the cash crop of Uganda. Banti buli omu kati bw'oba oyagala okubaayo n'ak'okulya lumba Kyagulanyi lumba NUP leeta emboozibozi nabalabyoko nga boogera mu Kyagulanyi the cash crop of Uganda. Waliwo munnaddiini omu yansanyusa yayogerera ebigambo bingi nagamba muwamba mutya abantu ne wabanga abataliwo nanka omwana wa muno n'omukuumira mu kkomera emyaka egisuka mu 5 be mwawamba mu 2020 ne kakati bakyaliyo. Munnaddiini oyo yali alwanira bisaawe byabwe bino bye basabirako nga 31 Desemba ne bamugaba ekisaawe tukikuwadde kati ate yakomyewo yasabira mubeereewo mirembe olulimi lwakyuse lwavuddeyo olw'abaana b'abantu abasibiddwa okuva 2020 kasita bamuwadde ekisaawe bino bye bakompitingira bakolereko ku lusedi za nga 31 Desemba kati ebiri tetubiraba. Kakati bwe mubeera mu nsi ng'eri totally confused nze olwaleero tokyamala gajja wange n'oŋŋamba nti ndi munnaddiini ne mmala gakwaniriza nsooka kubuuza oli omu ku bali be bagabira amamotoka si bukambwe kubanga nkugambye nti nadduli akugambye nti mu biro ebyo nga Kerode ayagala kutta Yezu ne bamufulumya ne bamutwala e Misiri. Kerode yamala kufa ne babagandi kati Isirayiri wali seefu mukomyewo olira seefu Yesu n'akomawo Isirayiri n'akomawo e Yerusalemu nga Kerode amaze okukola ki okufa. Kati wano genda obabuuze bano naddala bano bagabira pajero wali weewuunyizaako lwaki bannaddiini bafe abasinga kati bonna bakuumibwa magye mu 1960s from 1960 to Uganda ng'efunye obwetwaze anti nkugambye abasinga nkugambye mu Luganda abasikola ki from 1960s abannaddiini baalinga baweebwa ebitiibwa nga tuwetaagisa n'amagye. Ne leero genda olabe buli pasita alina kajegereza emmundu ezimukuuma ku kyaki wali eri wakuŋŋanyiza ekiweebwayo mu kkubo neno n'omubuuza nti owaaye amaanyi ga Yezu tokyagawulira naawe. Naye nze bwe baali bazze okunyakulula obuwanguzi bwange baali bazze n'okunzita tukirumiru tamaguzi. So kakati ekisa kyatugwako nze ne bwojja ewaffe ojja kunsonyiwa ne bwojja ewaffe nsooka kwetegereza nnyo kubanga ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Nkugambye nti omusajja akusomedde mu Bayibuli nti we baali baagala okutta Yezu kyogamba nti muzikiti abasiraamu baganda baffe kino dini tuba nazo kubanga omukatuliki Yezu, omukristaayo Yesu, omusiraamu Allah Muhammad ikakitife bali baganda baffe era omusiraamu ow'ensonga ansingira omukatuliki omuyaaye owulira sebo nze n'omusajja omusiraamu ow'ensonga ansingira omukatuliki omuyaaye era gyoba oli ayinza okujja n'akugamba nti ekitundu ekijjuddemu abasajja abakatuliki ewammwe lwaki baleese musajja oyo baga nti oyo ow'ensonga ono wa ddiini yaffe naye ono wa nsonga ajja kuggusa ebyaffe wali eri. Nkugambye nze omulangira Nakibinge najja ne yeesimbawo ewaffe e Nakaseke. Sisimbawo ngamba ono wa mulamwa kubanga waliwo kati abantu betutakyali abatakyasangika mu nsi enejjudde akavuyo, mu nsi ejjudde abantu abatakyategeerekeka, abaasoma n'abataasoma tobaawula, be mulondo okubakiikira nawe tokyabaawula, n'abalonzi nabo tokyabaawula. Kuba kati gwe ekisinga okunsanyusa weesimbawo n'osoma abalonzi n'osoma bannayuganda osanga omusajja ng'ensi emukubidde okusukka emyaka 2 naye ne bamuwa siringi 50,000 ezitakyagula na kilo ya nnyama n'akwefuulira
keke batuwadde kati bana ababadde nga mu kibuga lulinga bakuba gudigudde babafulumiza bali ba protecting again yabwe ate kisinga okunsanyusa atalina gain yone akuprotectinga yakulembera wali gwe bambaza kitisati protecting the gain n'omubuza which gains naye nga bamukulembeza bali ba protecting again zaabwe ziri ku power source obuyinza sibitibwa bino mbona lebo title bo bagala power era ensonga lwaki olaba ogenda mu ministry nosanga akavubuka bwe kati nenga ke kafugali ministry dene erinonye ebitibwa bugombe simayi buno bubendera bwe baba wanocha mukirira nenga alina power talina ne motoka emwerekera nenga alina power era nga yasalawo kyonobeera akuba bukubisimu tyabo mu mbatwale kati gendo otunule wano nkwa kyakulabirako mu nsi yaffe Buganda. Buganda was a determinant. Buganda was a determinant. Bakwebyo from 1960s. Nga Buganda bwe bateyogedde gwani anayogera. Ne other kingdom wa areas endala ezakola Uganda nga zisooka kubuuza Buganda eno egambye eki. What is the stand of Buganda? Nechigenda ne mu parliament. This is the stand of Buganda and it becomes. Na yo lwalero gendo otunule. Ogenze nayo gere kirozi jukiza. Edda twali tukwana tunayingira mirimu gino. Nabatugamba kyabange kikwate nti wano vice president alina kuba Muganda Katuliki. Anti luli bali basoma. Muganda nga basoma nebanga banakyusa cabinet ekisooka Muganda Katuliki vice president atenze ebyo sabi nenyezaako mukulu ne bw'abataba wadde abakatuliki abaganda batuyamba ki gwe nze ndi musajja mu Katuliki era sebo nze ne bwembeera mu Kereziya nondeetera ebyo nti kimanyi ono Muganda waffe mu Katuliki akavidiyo mune kafu kati nze akubuulira bw'owulira ow'e Vatican nakugamba nti ekifaananyi kyewalabye si kyekya Papa Leo ekya Papa Leo we 15 no 14 awe Vatican nakugamba nti ekifaananyi kyewalabye kitambula ku mutimbagano ng'omukatuliki munna ng'omukristu si kyekya Papa Leo owe 14 Zedriga agamba ki amirimu agikola and we are very happy abatate ebukulembeze bwe twetagisa nze chwachi mwagala omukyalo oyo she's genuine abantu bomu mambuka abo be bali basigaddemu naye ffe abaffe wano basaatuuka nsente naki yes Bobby Wine taliyeka nakakikugamba emirundi mingi Bobby Wine is not the Bobby Wine you see engiri yaloze muzeddiga surprisingly tale tuliza abebitibwa ebitibwa biva kukola omanyi kye bayita and Zedrigas and her reputation sibino ne bwoba gwe tolabangayo omuntu ng'aludde mu Bukatuliki emyaka 7 naye nga bwe baba balonda kalidinali teryamusembeza aliko si mugamba seo kawa kuleta ombako w'abantu ali ku ground yakolera abantu era tumanyi ng'ombaka we Nakaseke South Honorable Lutama kusema kula kiringanga ne Maogola South ombaka tumanyi Goleti Namoga bebalangirya ku midumu gy'emmondo bali ku byabwe ze president wa Brain Soja mu ggwanga Uganda Tata John andi mwogezi wa Minister Pasi Sinamuganza Minister Afrezi wa Kumayumba ate speaker w'abantu abanyigirizibwa era agenda okulwanyisa obubbi obuli ake n'obukenuzi ensonga muzinnyonnyodde Lutamaguzi musajja w'amaanyi era abantu b'e Nakaseke Golodi gwe mulina oyo n'eggwanga lyonna obanga alina engeri gy'asuusuddemu awo ensonga nga ddala ziwulya za mulamwa nekye nandyagadde Lutamaguzi ayogereko amateeka gano palamenti ng'emaliriza emirimu gyayina ng'egyekolamu ebintu byayo twalabye etteeka lino erya kompyuta erya Muhammad Nsereko lyaleeta nga kooti eriwandukuluddeyo eriggyeyo ndikola muteyawera naye nga tulaba ennaku zino social media zifuuse ekizibu Honorable Lutamaguzi abantu ateekawo n'ateekawo kisitole n'akwononera famire yo waliwo omusajja omukulu agw'omanyaawo abatave Lutamaguzi yagenze bweru Lutamaguzi yasinkanye kati abantu nga bagenda vunaanibwa mu tteeka ki
maliriza nako yensonga y'abannaffe abayimbi bajaganyiza nenga bafunye ebyoya byanswa nategedde nti gavumenti eno teyagalangako bayimbi. Tuyanzege bwe nkukwata tufunze n'abalala basobole okubanga bateesa. Hello. Yesebo. Yebala okweta sebo. Kale sebo amanya yenze kayita Benon Patu. Ndi mwana nzaalwa y'obulenzi mu Luweero obudde buno mpangalira kakiri mu Kambeko Imaloni. Muna Luweero munnange Kajambo Ntamaguzi. Kajambo sebo. Era nkwebaza okuba nti yadde mu Parliament togenda kubeerayo naye abantu b'e Nakaseke ekyamazima bagenda kusubula nnyo n'eggwanga otwaliza awamu. Olw'ensonga gyokoze ky'amanyi nze nkumanyidde mu nsonga z'ettaka mu Kulutamaguzi era kusaba gendera awo ng'okyalwanirira bannansi ku nsonga y'ettaka. Naye nze naye ngenda kwogera ku nsonga y'abantu abakozesa obubi social media. Ekyamazima abantu bokozesa nnyo social media nga bawalampa abantu ab'enkizo nga boogera ku mukulu Kyagulanyi nga baagala omufunirako ebirungi mbadde nsaba bakikumya abantu abo kubanga kigenda kubaweebuula. Naffe abantu abagobera mukulu Kyagulanyi abamuwagira mu byobufuzi naffe tugenda kuboola abantu abo. Nze Kayita Benon Patu akuume. Kayita Benon Patu webale kuteesa. Hello. Wala lwega webale kutuweereza. Amanya ne gy'osinzidde. Munadisi okuwe Maokota. Onalema Lutamaguzi naye mulamukiza. Nange bwetu sebo. Yebale ku byonna byabadde akolera abantu naye mbadde nti abantu asigale ng'agenda mu maaso nga bwazze kati ng'akimanyi nti tagenda kudda mu Parliament. Asigale nga tumuwulira nga buli tubadde tumuwulira. Webale kutuweereza. Agenda sigalawo. Sebo. Tugenda kuba naye paka 2-3 mugumite. Hello. Sebo. Sebo. The President of Media Callers Association. Katele Burhana kuna mgongo stage. Katweri mbadde ndudde okuwuliza. Mwenzi mpola. Kayidi kankalinde anti Burhani. Sebo. Naye Honorable Lutamaguzi genjagala ojjewo kuvumirira abantu abaasoma. Parliament gy'oli mukulu Lutamaguzi oli musajja yasoma. Obadde oyimirira ku Parliament n'oyanjye ensonga z'ettaka era mukulu Lutamaguzi endowooza ekatiko oba kwobadde. Abantu bamanyi nti gwe mweyo mulayini eyo oli mukugu wasoma buli kimu okiyina. Naye waliwo ababaka ba Parliament ng'ekyamaza tulinawo omuteeka eyasoma oba ne bw'aba yasoma olaba nga gwe babbira ebibuuzo nga tasobola na kuyimirira yadde ne bwamalayo ebifunge ebibiri. Ekitukusa abaana baffe bazadde baffe ne batunda n'ebibanja basome bafuneko we balaga. Olwaliwo mukulu Lutamaguzi tukkirize tugaane tebamu kubalaba nga muvuddeyo balutamaguzi tugenda tugamba baani be tusigazaayo bajjowero obala bajjowero bannamboozi abantu nga 15 ogenda okyuka eno ng'olabayo bazaake naye ate Paalamenti ya Bwongo tukkirize tugaane. Ku mwana owaabwe Kyagulanyi Ssentamu nti bagenda kujjayo n'ag'omubuto naye ate ag'omubuto ge bajjeeyo bagajjeeyo kumulwanyisa. Empalana gye bawalamu omukulembeze wa Filibert Kyagulanyi Ssentamu bayinza okulowoozesa nti bo baali bajjayo Pulezidenti Museveni Kyagulanyi ye n'amuzza kitegedde nga bo balinga bagamba nti bo baali bamugjeewo Kyagulanyi n'amuzza. So empalana eyo gye bawalana simanyi wajje bagijja oba nugu simanyi. Okay, oba nugu tomanyi. Hello. Sa. Hello. Yes, Ebu. Ojokola. Amanya ne Josinzide. Honorable Lutamaguzi namusiza nnyo. Nga agenza alambika. Amanya go Sebo. Naye kati temufunze mpeddemu ekyaki. Amanya go tuganye kwataganzi tojja kunkwasa UCC yogera amanya go ne Josinzira asankubuza amanya ne Josinzira ne bigaana enze UCC tejja kwatanze. Francis webale kuweereza amanya nze were Geoffrey Munyonyo webale tuleetera Honorable Lutamaguzi Kibinyo nti tugenda kusubwa mu Parliament eddako naye abanyampi bo bwe batyo bakoze fujjo ogede ebijweketeko gyeteke ku bantu babbya akalulu
naye kyemanyi nti Katonda ali waggulu alaba. Nga nzize ku nsonga ya computer misuse etteeka ery'okulijjawo jjukira bino ebisajja bibloga byonna byagenda mu State House ne babiyolera omudidi ne babiwa omusajja president n'abawa biliyoni 5. Kati waba yabawa biliyoni 5 teri ayinza kuddamu kumwogerako kibi nga yali ya ssente ze. Of course bagenda tane kuwaana buwanyi ng'ate bavuma ffeeno. Ensonga lwaki bajjawo eri etteeka basobole otuvuma bulungi aba opposition nga teriyo abakwata ku mukono. Naye byonna tubiraba naffe bwe bali kuweereza. Buli akubye essimu kye mulina okumanya nti embeera gye tuli mu si ya bulijjo. Abamu ndabye mwogedde nnyo ku tteeka lya computer misuse. Etteeka eryo nze mu palamenti luli saaliwagira naye mbadde nsuubira lyalisigaddewo. Kati abantu babagula ne batandika amanya g'abantu. Nkugambye nze nasooka okujja ano nga mbadde Namibia ne ŋŋamba gundi Honorable Francis Rubeka ne mugaa nti mbadde Namibia naye omusajja omukulu ng'atudde ne banne 6 baabawadde miliyoni 45 mugende musaasaanye emikutu gyonna nti Lutamaguzi yabadde wa Salimu Sale. Ne ntunuulira omusajja oli omukulu ne mubuuza nti kweja emyaka gy'olina ekikujja ewammwe kujja kwonoona amanya g'abantu. Singa nange Lutamaguzi nalinga nywanyi njolonga erinnya lyange waalibadde tofuna kyakuliirako. Ne yeekalakaasa nnyo naye nze ne mukwasa looya wange Nalukoola. Ffe bwe tusirika batuga nti ate mwe nga bakulembeze balina okuboogerako. Njogerako naye nga tonjogerako Swakaba. Gwokedde ku makya era namubuuza abantu bonna lwaki ogenze wa Salimu Sale gw'otaddeko erinnya lyange. Ngenda okwekanga nga waliwo abakulu ababawadde ssente bukadde busukka 4 nga bali 6. Ate bwe bateeka emboozi ezo bazisyalinga ku mikutu gyonna. Kati nkugaye n'omusajja omukulu yavuddeyo n'ayita banne basukka 20 n'abaga mugende mutambuze ku mitimbagano nti Kyagulanyi yafunye biliyoni 3.2. Nenga bakimanyi bonna bwe batambuza bulimba lwaki mu bubadi state ebasasula gendo yogere kuli kati olumu tugene tubaleka tukakamuleko n'ayogere munnanga nti kati ensi yakkiriza abantu baleeta obulimba bwabwe. Naye ate olumu waliwo ekikusukkako noga nti nedda katuveeyo ng'era boolaba ne Yezu bwe kyamusukkako. Abantu bali mu yeekaalu nga mwe batundira ebintu bakolere nanka najjayo kifaalu n'agamba nti mujja kufuluma yeekaalu temutwononera yeekaalu. Kakati gavumenti mulina okimanya lwaki gavumenti aleeta etteeka eryo ku mulundi gulinga erinamu interest ne baliisa misinde mu palamenti nga jjukira ne kola muteyawera ne baliisa nti liise lwaki kati erijjayo emisinde kubanga kati yatutongozza nti bagenda kuddiranga abantu ba bloggers abavubuka ku mitimbagano bonoona amanya gammwe batambuze propaganda batambuze blackmail. Olaba ne munnamawulire omu ku bakenkufu Francis Rubega abadde takimanyi nti akatambi ke babadde batambuza ku president wange Kyagulanyi nti yayise Rwanda nti naye abadde wabadde otegedde nti tanayitayo naye gw'okimanya abantu bakitambuza ennyo ne bawa n'opinioni zaabwe kati kino kyangu nnyo. Uganda is a landlocked country. Uganda yeetooloddwa ensi. Kakati Uganda osobola ogifulumya ng'okozesa all means. Osobola ofuluma ng'okozesa eryato, osobola okukozesa emmeeri, osobola okukozesa eggaali, osobola okutambuza ku mmotoka wano oba mu baasi, osobola okukozesa ennyonyi. Naye abajega baano bo balowooza nti Uganda osobola gifuluma ng'okozesa nnyonyi yokka, which is totally impossible. Uganda osobola n'ogifuluma nga tukozesezza na passport ng'okozesezza nanga muntu oba waliwo bino ebibalwa bye tuyita ebya East African protocolators byokozesa kubanze waliwo emabega kawo nali ngenda Arusha nga sirinaawo biwandiiko byange nali nawe mbitadde ne bankolera ekibaluwa kya mangu n'enfuluma n'engenda Arusha nga ngenda. So kakati ebyo byonna bigenda kubeerawo. State yajjawo emirimu musobole okubonaabona
musibenga ku mitimbagano waliwo omuvubuka omu namusanga in fact yaliwo eyo waffe nangamba mumanyimu aba opposition twawulidde babawadde ssente ne mugasebo jangu olabe nkola ewange nkola nkeera kumakya nze we banziba obuwanguzi bwange babawadde ssente ne mubuuza ziti ayi ffe batugambye aba opposition mwena bawadde ssente nga wawuliranga waliwo abaali baleeta ekiboozibozi buli opposition golabe yayiseemu bamaze kuba simu naye omukulu omu simanyi lwaki erinnya lyange balizanyirako nnyo n'agamba nti Lutamaguzi simanyi nange oli musajja mutono musajja mutono era kye nabuuza ne Museveni ekikuleetesezza amagye wange mutwala obuwanguzi bo babutwala kasita mwandekera obulamu era njagala kubeebaza aba siteeti obuwanguzi mwabutwala naye mwandekera obulamu kubanga pulogulaamu yammwe yali mpanvu gyendi erinze Lutamaguzi eri Muwanga Kivumbi ne Nambooze twali basatu era Nambooze nankubira nangamba owaye tugenda tuli basatu naye tugenda Muwanga Kivumbi mubuulira nti ewange basindise amagye naye twakkiriza ne tugamba bo tutta obuwanguzi bwange obulamu bwange buleke ozikiza kye wangamba ati mama yagamba lwaki tova mu kalulu nze mama yangamba nti lwaki ebyobufuzi tobivaamu wali okola emirimu gyo ne mugamba Katonda yampita tulina otereza ensi yaffe bano abasajja abo batwagaza otukyayisa buli kimu okimanyi tibakyayisiza n'abantu okusoma tusomesezza abaana ne tebafuna mirimu tusomesezza abaana n'atuuka mu office ne bakubuuza erinnya ly'oggwani nze Ssemakula ne bamufulumya emisinde tusomesezza nina omukengufu omwe yaŋŋamba new curriculum ogiraba nti yenjiraba ogirabamu ki omanyi bwe yaŋŋamba nze mutabani wange namala ŋŋamba nti asomera Uganda muzaalukuka ne mugati lwaki naŋŋamba new curriculum omanyi kyerimu yandekaawo naye yaŋŋamba ti owuwe tasobola mukkiriza somerako eyo new curriculum gwe obuuza baminisita abaana baabwe basomera mu curriculum eyo baminisita baffe betulina mu parliament mu gavumenti gye basomerako tebali mu UPE schools anti bali luddawa mpaayo minisita asomeseza omwana mu UPE school awo Museveni we yabazibiranga amaaso ne mwebaka mu UPE school y'abaavu ani UPE nsoose kugamba UPE mbu UPE y'abaavu n'omugamba omwavu gwe yagala akone mwe mwali bagaggo somera okufuna quality education kuba bano bonna abatubonyaabonya baali baavu nga bonna bali wano naye ne babaterawo quality education okusobola okucreatinga leadership ne bwazze wano akwantaddewo bonna basome naye waabaavu gwe omugagga tomuteekamu ne musigalirayo kubanga ensi yaffe yonna bagifudde nga bwe mulaba efaana basooka ne babakyayisa ebyobulimi bw'okimanyi nti emabegako eri ng'omuntu omusomesa ebyo ng'abantu bagamba agriculture is the backbone of Uganda of our economy naye lwaki ate ebyobulimi ng'oli bwe baba bakuwa ekibonerezo ku ssomero ng'olina kyokoze nga bagagenda olime ne babakyayisa cash crop ne babakyayisa ebyalo maliriza ne babakyayisa ebyalo nti mujje mu kibuga nga bakava eri mu nsiko nga baagala okweddiza ebyalo byammwe olwaleero mukyasobola okuddayo begabira square miles ettaka lyonna lino lyolaba eribadde nga ku liizi muziyita mayiro akenda lyonna Museveni yaliwo abantu be lyonna balyegabidde balijje ku liizi balitadde ku freehold can't you ask ne bakozesa nga bano abasajja olwaleero benda babavuddeyo kubanga nga tetunnabakuyo obadde okimanyi abalaalo we bali muno bali mu kugabana kubanga Buganda yafuuka ya buli omu n'abaalina ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu Buganda kasita baabawa obukunkumuka ne babeera satisfied gwe nkugambye bwe tutuula mu Buganda kokasi efaananako ne Banyankole kwetera na kokasi oba akyoli kokasi oba basoga lwaki gwe wano bw'otuula n'olwekyo ssebo njagala kwebaza n'ashemererwa munonga puroguramu egi gy'ompadde ekiro kino mukama wange kati eshaaha zino nange nzikiriza nga nyongera okukubiriza abantu baffe omulanga naddala abantu abali wano mu Buganda temutunda ttaka lyammwe mufeeyo nnyo okulima nze ndi mubaka wa parliament naye ndi mulimi era enkya oba oyitawo nsanga kampu Lutamaguzi nennima emmwanyi nennima ebitooke
abasajja bano baagala kubatwalako bitundu byammwe mubenga temulina wammwe nga balina ewaabwe n'ewammwe emirimu bagibagobyemu n'abakulembeze be mubaddenga mulonda kati olwale babasalirawo be bagenda okwekesebo neyanziza nnyo mukama wange nkimanyi nti ku Easter tojja kumpita onompita Easter yaddi nkwagaliza Easter sebo nkwagaliza Easter n'abantu bewaffe nakaseke mbagaliza Easter ne bannayuganda mwenna naddala njagala kwagaliza Archbishop Semwogerere sebo Archbishop batabani bo bagenda kubatizibwa era ngenda kukunoonya nze ng'omukirisitu batabani bo sebo Archbishop Semwogerere sebo mu kikani na ranka nze Kasana naye yanziza nnyo sebo mukama wange omukisa gwompadde ayi Katonda kuuma president wange Kyagulanyi. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari kunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidde mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.